Yes, live ko Projan Media TV yona gyosinzira tukwebaza okubanga olinze updates. Omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula ennaku nga 2 emabega yabadde ne kye bayita question and answer ne bafaani be. Naye abantu nga womanyi bafaani baba bakumanyi okusinga gwe engeri gye weemanyimu. Waliwo faani eyambuuzizza ekibuuzo ekyabadde ekizibu olw'ensonga nti yamugambye nti bbanga eriyiseeko emabegaawo tuzze tukulaba opepeya n'obuvubuka obwana obuto nga bagezaako mubuuza nsonga ki era nga baagala otegeera oba kwabo yasalawo afuneyo omwana omuvubuka omuto asobola okumubeezabeeza. Halima Namakula n'abaddamu nti ye ng'omuntu tasobola kubanga akyasobola okubebisitinga omuntu yenna olw'ensonga nti emyaka gye egy'okuzaala yagivaamu, so abaana bonna babeera apepeya nabyo naddala abo abavubuka babeera mikwano gye era abatalina nsonga zonna za mukwano ziba zigenda mu maaso nabo. Ekyo kijja kulaga nti bafaani bo nga bo goyinza okuba tokisegeera naye bafaani bo nga bo baba n'ensonga zaabwe ate baba bakulaba, so ne bamugamba nti mu myaka gy'alina asobola okuddamu datinga n'agamba nedda ekyo kyo yakyesonyiwa era emyaka gy'amuyitako tasobola kubanga yegatta na muntu yenna oba na mwami yenna mu myaka gye. Ku Projan Media TV fe tukuwa ebigenda mu maaso mu nsi z'abaserebu bonna ab'enjawulo. Commenting, liking, subscribing.